simu tunabitofuna chance Fabali papa fabali namani katulia Mafumu katuraia Eya mirasi tafatulia Kuma Uganda Wambale mweze muna betubite Enyala neto basi Okume bitino Utumbe kuna Dera zeku sababeno Kumanyanga Waganda wetume Chini mkutondo kwa gala Uganda Masimela chini mkusai Towate yonklani Lekwanga Tisamebe Feno bitume Yako zebeni Tweyase na Waganda Tusime Naega tweyanse Bene tweyanse tata Singa Uganda Chimani netu wafedero na chobe chikwa Naega tweyanse Bene tweyanse tata Singa Uganda Chimani netu wafedero na chobe chikwa Ega mazuna magasali walera chitufu tuelage Tababa malakata chali mutoka masoga chitawo Mkwano koko ya karabana Wafumekana batana toka Abakadu batwalira Oto wapudini oba wachikachi Ono wamwenye sesi basiba Atamase kamukuli Abagala ebitone neka tulina amasomero agasinga obungi engeri gye tugatandika nga n'abasomesa oba head teachers tebali interested nnyo mu bintu nga bino naye neeyanza nti mu kifo ekitali kigazi okutta omumuli n'obaako ekitone kyoyinza okuteeka mu mwana omwana bw'ayita mu bintu bino abeera confident nnyo mutunuulire bannabyabufuzi ab'amaanyi baminisita be mutunuulira ogenda okubanoonyerezaako mu masomero gye baayita nga baalingamu kubana abaana abaabeeranga mu kwaya abaakolanga drama abaabeeranga mu debate n'ebirala abaana abamu ababeera abasirisi era ogenda okulaba nga bakulabula nga bane mu ssomero nga tebamujjukira nti yaliwo nolwekyo ekintu kyokola you are training these children or students to face the future with confidence tulowooza nti tukifunamu nnyo ng'abazadde nolwekyo nze nina okulumwa nti abange gye mbatambuliza ate yonna gye nali ndowooza nti banaabifuna tebabifunye sifunye ku mwana amanyi music sifunye ku mwana oba wagezi mu kibiina naye waliwo kibasuwa nga tebayingidde mu kwegatta kunufu abaana be bati nolwekyo njagala beebaza mmwe abayizi Director John Mudemu mugambe nti tubadde ne mwami Nsinsebise boogere era manyi wennaava wano genda muwa lipooti omuntu yenna abantu bayayanira amasomero agayita obulungi abantu bayayanira amasomero agakola obulungi ne bagenda omwana ayagala mutwale Namagunga nayagala mutwale ku Seta High nayagala mutwale wa ekyotwala omwana balina makisi ze baagala nze sibeeranga kaawo nempa kitiibwa amasomero ga Namagunga ga Nabisuusa akusigawo kitiibwa nze nga manyi mumanyanga amasomero ag'amaanyi naye essomero ery'amaanyi erisomesa omwana yava mu P7 ng'afunye 18 afunye 2 neri mu traininga sinafuna first grade essomero eritwala omwana ow'obuna avudde eno nga mugezi okuuma mukuume kuuma magezi ge naye njagala nnyo asomesa omwana abadde omusiru abadde takola bulungi n'akola bulungi abo benfiirako ate tebabeera na babbeeyi babasasula emitwalo 5-6 n'oteekayo omwana n'agenda ku yunivasite n'asoma n'owenda Namagunga kati ebisigadde ebitumenya byabwereere ate nina okukkiriza nze we nali mu kalulu ke nalimu wano ak'emabega nga mvuganya ne mwami Kakembo bange baali ku Cornerstone n'abange bali ku Triple P Primary naye nga masomero ga bbeeyi nava mu kalulu nga sikyalina ssente nengamba sijja kwerenga kulekayo baana nja kulemererwa nengata abaana nemba kubeyuyukweyo bayita yina manje nengamba nti kasooke neetereza okumala ebbanga lya myezi nga kiijo neetereza abaana ndibazi nembatwala omu yatulyayo P7 nayinza okuba nga siri eddungi erisinga naye ku bino byobataddemu nze ku lwange mu mutima gwange ng'omukulembeze lyerinsingira ga Cornerstone n'amalala basoma n'abaana b'abagagga ne babakyalira ku visitation nga batwala ebintu bingi nnyo omwana wamuwaliriza abeerewo ne bagaba ku visitation gwe nosobola bitwala omwana n'omukuliza mu kubanga alowooza nti oba mulekwa so nga abazadde bwe balinayo busobozi
kamuteeke wano twafagale noono mukyalira omusomesa amusomesa muweeyo omutwala munyongereremu amaanyi essomero likulaakulane. Njagala kwebaza era nga nkusaba n'abaana bo b'ozadde obulamu bw'ensi bwe tulina ku nsi buyinza okuba nga butono, naye nkwegayiridde essomero lino lyagazisa abaana bo ne mukyala bo. Busobola okukya ku makya nga toliiwo naye essomero libeerewo. Ffe tulina amasomero ge twasomeramu naye nga tegakyaliwo. Nze HS yange nagikolera ku progressive wali e Kawuga naye nga tebazimbawo Jobiya. Amasomero tegakyaliwo. Annyonnyola banne nti bannange nasomera wano nga ne bannyonnyola bamulembe guno tebaaliwo liri nga liri. Kakati tukusaba essomero lino likumbe libadde lya musingi mulungi. Abaana bano bagenda kufuuka badokita enkya, kajja kudda balwanirire essomero lyabwe baggwe n'ebyotasuubira. Mamiruwa nti gwe n'owosanga abagaba nga bali mulumbe tekakutaatala n'okwata ssente. Bakaluba bamujja mu paalamenti bwamutwalo nesefuliya ekyalo emmere. Chairman najja n'amuweerako obujulizi n'agamba nti kituufu yatuwa mu kooti obubaka obulala bwali mu bbaluwa ekubagiza esaasi lubaka obw'okusaasira kubanga baagata obujulizi bw'enguzi bwali bwa mirundi ebiri. Kakati kyemba mbagamba nti tuli mu mwezi ogw'obukodo kubanga wano mu bifaananyi tewali bwajja kubaako munnabyabufuzi kyako buli omu ayagala okuwangula, naye ate tekiyinza kugaana kuyita mu ofiisi mu ngeri y'enkola. Ye Mwami Ruutu tasobola kuvaamu kkula obanga obali oyamba ye. Nolwekyo mu mbeera yo Bat Peter mwamulonda mu bungi okubeera ssentebe wa Central Division eno, naye ku mulundi guno ye gwatuuse n'agenda mu kibiina ne kimwesigisa ne kimuwa kaadi y'okufuuka mmeeya w'ekibuga ekigatta Central Division ne Goma. Kati ku mutendera gwa Central Division yavuddewo ate n'alekera nze mbantuulawo. Nolwekyo njagala kukusuubiza nti nzize ku kutaba Luganda naawe. Nabadde kugulu Samaritan nga sinaba na kuyingira mu ofiisi naye nagenda nensanga embeera sibayo babagamba nze mukwano nina ekizibu ŋŋondamu engalo ebiseera ebimu mu pulojekiti yange gye nasandika. Njagala oleme kumba ku lusegere bwe nkutunuulira mmanyi nze mbadde mu private schools mmanyi kyeziyitamu, mmanyi kyenyinza okukola nakirabye edda kyenyinza okukola. Nolwekyo mu mbeera yonna be naakuyungako okukuyambako nsobola obutabaatuukiriza wano ebyokwerinda, naye okuva kati n'omwezi gw'okubiri we ngenda okulondebwa bijja kuba biwedde. Tebikyalimu kubuuzabuuza, bagenda tiikinga manvuuli ya nsensebise kubanga neno lyabeetaawo baalumwa nnyo. Nze nawangula wano naye nga bimanyi eyawangula si gwe baalangirira ne kuba pulezidenti. Tuli banziba bululu bwalinga 14 ne bankwata ne bansiba ne batwala. Nze yalwanira entebe yange bansasula ne miliyoni 65. Naye ku mulundi guno balayinda okufiira mu kitooke kyagonja. Nze ngenda okujjanga ssentebe amanyi abakyala n'abavubuka, amanyi abakadde n'abato biri bayitamu. Nolwekyo mu mbeera yonna nsaba mukkirize mwe bamaama enamba yange weeri. Njagala okusingana ku gurupu z'abakyala mbabuuzeeko mu ngeri eyambi. Njagala okusinganako mbabuuzeeko kubanga yadde tuyitamu takuwa mukwano gwa bwereere. Omuganda agamba nti kikulukunya ng'omukwano okutagaba buli wakwata wa NUP. Omukyala ono fenga we tuzenze ndi wa National Unity Platform, ate nze ssentebe wa National Unity Platform. Okukolaga abantu ba National Unity Platform kyekinkakatako, naye nekitegeeza nti mwe mugaana okulaba abalala mwetegerera musalawo ku lwammwe, naye okwange gwe bankoze bangukoze. Nolwekyo wakati mu byonna nze nnondebwa gwakubiri n'abalala abalina manvuuli n'abalala bajja kuba tuvuganye nabo nga balina ebyabwe bibaliko. Kati okusalawo kuli gye muli, buli muntu agwa gy'anaagwa. Naye nze nkimanyi ku kalulu kano ab'NRM n'ab'NUP n'EDP bagenda kulonda nze. Nolwekyo mu mbeera yonna Sali yabadde wano ng'alina by'ayogera nti ssebo nange wentuuka ondabiranga ddala lwaki omumyukeera oba okubeera sipiika. Nena nti kale tunaagenda mu ndagaano ya Kasaka
kubanga nayo nkulu nnyo wamisa lyanjagaliza era embeera zeweewaawo. Okusookera ddala njakutwala okwebaza eri dayirekita w'essomero lino tiweebale kuteekateeka abaana baffe ate era n'okwagaliza abazadde okutwa abaana mu ssomero lino. Kino kikulu nnyo. Amasomero mangi gabeerawo naye ka tegalina ki tegalina baana. So dayirekita tukwebaza nnyo olw'enteekateeka gy'okoze n'abaana bano bannange mwebale banalinga mulina ebitone mwebale kuyimba ate mwebale kubanga mulismaasi basaba mugende mu maaso n'ekitone kyammwe ekyo banange temukirekerera ebirala biyinza okugaana naye bw'oba n'ekitone ebintu ensi ekola ki eyanguwa. Abazadde baffe abalungi wano ku kamera timwebale nnyo mwebalire ddala okuweerera abaana banange okuweerera abaana si kwangu kubanga tusaza abaana bangi gye bali eyo balonda scrap bakola ebintu ebyenjawulo naye kamwefiiriza kakatini ke mukola ne muweerera ki abaana. Ate kisinza okunsanyusa nti abali wano abasinga mwenna muli bakyala fenna kati obuzibu bwe tuyitamu buli omu akitegeera ensawo ki kyekola ki kyetegeeza. Abazadde abasinga abasajja batulekerera obuki obuvunaanyizibwa naye bamaama mufuba ne mwefiiriza ne muweerera ki abaana. So bamaama mwebale nnyo mwebalire ddala byonna gye muli okwefiiriza okuweerera omwana w'eggwanga. Era nze nziza okwesimbawo wano nga kansala ow'abakyala ku municipality nga ntwala ekyalo omuluka buno obw'entaawo n'obwansube Kawuga era nga mbasuubiza okukolagana nammwe Buganda wambala engoye z'enkula byotubite emyala n'entobazi okuuma emiti n'obutonde bwonna. Leero nze nkusaba beeno okumanya nga Baganda bwe tuli kiri mu butonde okwagala Buganda amazima era kiri mu musaayi towaddeyo okulwanira eggwanga tusaba ebyaffe no bituweebwe tubyokoze beene tweyanze nga Baganda tusibe naye nga tweyanze beene tweyanze tata chimanyi netewaffe nakyo nekigwa naye nga tweyanze beene tweyanze tata singa Uganda yali ekimanyi netewaffe leero nakyo nekigwa beene amazima amagezi aliwala era kituufu twirage tapapamala katakyali mutoka amaaso ga kitawo omukwano gw'okweyagala abaana abavubuka n'abatannatuuka abakadde obatwalirawo tofa ku ddiini oba wakikaki ono bwamwenyeze sibasiba ate baseka mu mpulira olutiko lowoozi lyali kiri